like it's okay. Timu eje yabebembere Minister Kabuye Kyofatogabe babanza okurambura enguuto eziriyo nizikorwa between ebiminister atakunda ebiriyo nibikorwa omu district age. The contract sum for the sealed roads of 7.09 is 5,434,530,900 Uganda shillings. Honorable Minister, you can see the works are still ongoing. Kubanga bwe tuba tudesigninga enguudo z'omu kibuga obutafanagako nguudo z'omu byalo zo zirina 2 in 1 or 3 in 1 kubanga lwe luguudo lwo designinga ng'olina oduteekako amataala olw'ensonga olina okusupportinga bizinesi ekiro ze tuyita night economy. Ekyokubiri emyala gituleetera obuzibu tugezaako nnyo tukole tuyita covered drainage tutuwike ku myala kwa eryo nalyo lifuuke ekkubo oba abantu babe nga bakolerako ekyokusatu. Habaho kutayayira obutale oburiyo nibombekwa kandi okwo nayo minisita yayoreka obutashemererwa habw'okuba ba contractor bariyo nibakora binkwatire ki. Ebintu gavumenti babizimbye bulungi, twebaza ba contractor naddala okuva era ddala ng'e Masaka bazze bakola bulungi, naye entambuza enzirukanya y'ebifo naddala nga mu butale enzirukanya yabyo ekyali mu ebibuuza bingi mu butale bonna bwe twakayita kati wano ko tekannatandika kati tuzibu okugamba nti kaliwe kati okujjako kali mu nzimba. Minisita yashonga kakumumbi n'obuvunaanyizibwa okureebuuza emirimu ya projekiti ezi ngu tebakozere obuvunaanyizibwa bwabo. Contractor naye omuwa omulimu ayagala nnyo okulaba nti afissaako akasente. Kati gw'omukugu bw'otofaayo kujja kulaba mpozi lwakuba nti kyendabye ekizibu kye baakolamu eno projekiti ya Isimenti nti baagijjako tekulimu baconsultant oba basupervisor. Kakati oluusi entities zino oba district oba town council zibeera overwhelmed. Kati wano balina ba engineer tebasukka bana. Kati buli lunaku alina okubeera ku luguudo, alina okukola emirimu emirala, ate balina okukola enguudo eza district, balina ozikusira nga balima. So kati twetaagayo abakozi oba supervisor ajja okulaba nti guno omulimu agutuulamu agubeerewo ngera gwe tujja okuvunaana. Aba Ministry ya Kampala, Capital City and Metropolitan Affairs batakagiri sinjiro nyuma abaze batayira orurembo rwambarra okureeba hamwe n'okushoma orurembo olukozirwe hamwe n'okureeba orurembo olwakubasa kutunguka. We have a very active night life in Mbarara. Very active. As I told you, everything is there. So should you feel like staying here tonight, be sure that you are not going to miss anything that you have been enjoying in Kampala. So if we are doing badly, do you think these people would come, Kampala would come to benchmark from us? No. No. That one should be on record. You cannot copy from a fool. We are doing well. Aba barambwire emyanya etari emwe n'emwe muri Mbarra, erimu Mbarra Central Market hamwe n'ahandi okwetegereza kuba kubasa kurwanisa ebiina by'omu nguuto za Kampala omwijurrano gw'ebiruka hamwe n'amaizi n'okurinda ebyobuhangwa n'ebindi bingi. The challenge you have in Kampala, your leaders are opposed to government. So that one becomes a very big problem if you are not known it. Because at times, the opposition of Africa, people will try to make sure that they fail government so that they can come into power. So some challenges you meet are those challenges. So can you also benchmark, go and advise your people that let them believe in the sitting government so that they can have time to work other than time to shout and break doors. When we are coming here, I think the lady specialist, I said, make sure that you go to the market of Mbarara. Because me, I take it as an organized market. For now, among the markets I have visited. Engineer Bwanga George orukukura program ya Greater Kampala Metropolitan Area Development nagira ngo bashomero muri Mbarra nibija kubahwera omukozesa sente miliyoni 6 za dola ezarigiro mu World Bank na French Development Agency. Tuize ebintu bingi kati bodda kati nga ku physical planning
tuyize kuba twavudde Masaka ne tudda wano e Mbarara naye kye tuyize nti projects zino zonna zitwala ekibangirizo oba ettaka naye ate bw'oba tolina physical plan osanga obuzibu bungi nnyo okuzimba ekizimbe oba oluguudo olutuukana n'omutindo. Ruth Nwamanya ne Elias Lutugusa.